Wow. Kale omulungi atulaba tukwebaza okubanga gy'oli atukwanizako nnyo eno MP5 Media. MP5 Media subscribinga, likinga, ate sharinga content munanga atambule buli muntu yenna gyali asobole okubeera nga bonnanga atulaba. Omanyi waliwo akantu akatawanya abantu. Subscribe. Subscribe. Waliwo ku kigambo ekimu kye batugambanga photosynthesis. Ng'abaana beerumanga emimwa. Photosynthesis. Tolaba. Nga kizibu nnyo kyakola ki? Naye nga tukwebaza okubanga gy'oli munaaye. Agwagula datawo anoso okubanga ate munange otulaba munange gwasinga lunaku lwa Valentine lunaku olwali lunaku lwa baagalana nze okwebuuza kiki kuli wano manyi nze nganze nagoberedde amateeka n'ogamba baatugambye ng'omanyi tojja kufuna wadde akalabo totutawaanya beera mu buliri weebake nze neebase paka ssaawa kumpi nga 10 naye batera okugamba nti oba toyinayo agenda kuweereza kalabo ekitegeeza naawe toyina gogenda kuweereza kalabo okitegeera naye nze si bwe kibadde just oyagadde ate munnange olw'okuba nti nze nsiikize nti nange kati gwe omuntu asobola okuweereza atya Valentine ate guno n'ogamba sijja munnange abaana beesunze ebirabo simanyi gwe atulabye essaawa zino kibadde kityewuwo ekiri kitya olina akuwadde akalabo ate kino kankikugambe kasita obeera ng'oli awo ng'omanyi nti munno abadde akugamba nti nno akwagala okitegeera nga muli walako ng'okubye essimu ye nga takwata WhatsApp ng'avuddeko manya alina Valentine w'omulala gye yagenze kati gwe beera omugezi okoleki omuntu abadde akukubira buli lunaku namukyatinga buli dakiika naye kati ku Valentine zidde atuuse abuze essimu agiggyeko okuba egamba cannot be reached tali ku internet kugonye ku WhatsApp ku ki kati gwe soka gyewebuuzeemu ali luddawa kitegeeza gwe naawe weenoonya ofune ki omanyi ku nsonga eyo nina we nabadde mpita nensanga omwami ngali kufulumya ngoye zaani z'omukyala alizibwabwera aziteeka wabweru nga omusajja abadde amunoonyereza mpola mpola kati yabadde pini yabadde agimanyi yali agimanyi y'omukazi omukazi amanyi nti bawe tamanyi ki tamanyi namba tamanyi password y'ennamba y'essimu eyo kakati omusajja n'amala n'agigwamu kakati ng'abeera bw'akomawo afuna akafu n'akwata essimu n'awuliriza n'ateekamu kakati munnange buli kimu kyonna kibadde boogera Valentine nkuteeke nkutwalewa kakati olwasembyeyo nga bukya bajja n'abitandika wagambye togenda luddawa mukazi neyeewakana najja obwino kakati tugenze ne beekuba ebikonde tugenze okukyanga omusajja afulumya engoye z'omukazi afulumya Valentine ng'efuuse Valentine bantu nga baawukanye olwa Valentine ate nga bagamba mbwegatta anti kati olaba leero lwa mukaaga bunaagenda okuziba okukya omwami yagenze n'alimba munne nti ngenze mu kyalo ngenze kuziika jjajja afudde kumbe ali ku Valentine ate ekitama ye musajja agenza okuziika nadda ate ku makyanga atamidde ne beebuuza kulumbe omanyi ozotamirira kulumbe wamma okitegeera tosatamirira kulumbe so kati byebyo naye kyendabye abaana bagabidde bannaabwe ebirabo nina video zendabye wano nina zikuterako kaawo zirabe nina video zendabye abaana bagabye ebirabo abaana bagabye ebirabo nendowoozamuko ne ŋŋamba badde ayinawo okunange kinatesiteese naye kendabye biri ne ŋŋamba kino nedda kankiteeka ebbali ne ŋŋamba kino kankiteeka ebbali kuba omwana nga talina mubadde kwesika okitegeera nga kirabo ddala kituufu kiki kirabo ku nsonga eyo okimanyi abaana b'amasomero abasinga olwaliro bafunye Valentine n'okusinga abantu abali ewaka lwaki nsonga ki ogenda okubeera ng'oli awo omwana ayina tubayite ba boyfriend kubanga omuntu ne bw'abeera ayina emyaka 3 osanga ali mwana ku mwana wa ssomero abaana b'essomero bafunye ebyabo okusinga abantu ababulijjo kakati tugeze kati nze nina emyaka 35 kakati nina omukyala ewaka jjukira nyinayo omwana alina omuwala ali kusomera asoma kakati ekitegeeza nti ono
omukyala ajja muntu nja kufokasinga ko oli omwana ali ku ssomero kuba n'omugamba kwatirawo. Kakati abaana b'amasomero abamu abasinga bafunyemu okusinga banyini kintu okitegeera bafunyemu nnyo okusinga bannanyinizo. Munnaye omwana w'essomero kasita awummula nga bagamba abakazi b'omumaka badda ku bunkenke basula batudde nti abaami baffe bannaye bagebuuza bannaye bageze tandika bali omanye emabegaawo baali bakava sitamu 3 nga yakagwa last year nga bakomyewo abantu batandika okubayita amannya buli omu n'atandika. Kakati emmanya gonna gasinga okunsanyula obunyaala. Mu Lunyankole babuyita bunyaala, simanyi mu Luganda ekitooke nga kyakazira kibeera kirabika bulungi nnyo, naye jjukira mu kulabika obulungi kirina ebintu nga 3. Ekisooka amasanda, ekyokubiri tubireke, naye amasanda omanye amasanda agali awo, amasanda bwe gakwata ku lugoye galemerako, ekitegeeza nti olobeera ku probability ey'okusibwa oba ey'okukola ki ey'okutta olwokubanga oli tayinza kusanga ku mwana we nakulekera yensonga lwaki amasanda gabeera mangi kyebabuyitira obunyaala. Akati obunyaala ennaku zino Valentine y'olwaleero bufunyemu nnyo okusinga abantu aba bulijjo. Nebayo olinga amaze mu maka emyaka 30 tafunanga wadde Valentine, kyokka nga baawe agikuza walala buli lunaku, buli Valentine lwetuuka agikuza walala ng'amaze maka emyaka aga afumba alabiridde omusajja sente bazikoze bonna naye kasita bajja nti Valentine sente nga ateeka bbali. Ekisinga okuluma buli mwaka ayina gwaweereza Valentine kateja emyaka 3 gy'amaze mu bufumbo golowooza ava atambudde mu bakazi babega. So munange kyekyo Valentine bwetyo osobola okubeera ng'ewunzikibwa naye amaziga abantu bakaabye era ndowooza tujja kubalaga ku zi videos ezimu enkya tukubuulire abaawukanye ku lwa Valentine naye leero tugabalaga just ku birabo mulabe kiki abaana bye basobola okuba nga batona wekube mu mutima olabe gwe kiki ky'owadde omuntu wo. Okimanyi nti waliwo eyawadde munne ente nno yokka abaana bagaba motoka namuwa Range Rover kapyata nagiwa omukano ogeba kati nze adagezo gabekirabe just akamulika amutwalo ogu gumu loga bugamye aka nokoleka nkoleki naye nga togedde ku Valentine omanyi waliwo ebisoomozeza abantu omusajja yabadde bweru nga ayina omukyala mu Uganda naye ng'omukyala nga omusajja ye amwagala nnyo naye ng'omukyala kyayagala ku oyo omwami amwagalako ssente zokka bwezi. Kaakati omusajja yagenza okukomawo teyabulidde ku mukyala we kyagenda kola ki agenda kukomawo. Kakati muneyo lwatuuse wali ku entebe we baviiramu najja nafuna abantu be nafuna banamawulire nafuna ki nafuna nabana kwegamba bana balimbi abagezaako okukema abo bagamba obukodyo tubukoze tutya kulabika nga ate entegeero no mukyala kituufu njagala oba tanjagala kakati munayo omusajja nga alina yaleetedde omukazi emmotoka kakati mukuleetera omusajja emmotoka alaga kuleetera omukyala eyo emmotoka ng'ayagala kulaba oba kituufu amagala so n'agezaako okumukema bw'anaaba amwagala byonna results ezinaavaamu bajja kuba nga tebatambula n'ekyo. Kakati laba omusajja bw'aleeta emmotoka n'afuna abantu be kati baba batuuka ku gate jjukira omusajja yabadde asasula lenti yabadde akola buli kimu kyonna. Kakati olwatuuse awo ne batuuka ku gate n'afuna bulungi ne bagamba katukole kya n'agamba omusajja mugere munsibe ekigindi mbeere ng'omulema sajja akema. Kakati munange omusajja amusiba ne batereeza buli kimu kyonna ne bagenda ne bakwata omugaati ne bakwata ebisumuluzo by'emmotoka ne bavugira omugaati ne bakola ki ne babiteekamu. Kakati ne baziteekamu ebisumuluzo ne bakagatta bulungi nnyo omugaati ne bagamba tugende. Munayo lwatuuseeyo omusajja okutuuka ku mukazi gwabadde aweereza ssente gwabadde asasulira lenti eki omulema nze omulema simumanyi mulema sikola atya. Kakati munenge byakomeekerezeddwa ng'omukazi emmotoka tagifunye naye ng'emmotoka babadde bagireetedde mukazi. Kati abakazi kati magezi kigoyinza obbaweerezanga era bwekityo anti labayo bagamba chance
comes once kati yagenze agume n'obunaku bwe kati byamuleetedde obuzibu Valentine kubanga ndowooza singa teyabadde Valentine kale ndowooza Dennis tuwe ku video ezo abantu balabe ebirabo abantu bye bakoze eki bye baagabye kale